Olengera mwana wa Waiswa asembayo ono edisa munaku ezensi eno eyebibi galagalo kisanso ekirungi tulabanga omwendo gawalondeko tukanguya kubaka bakaabu sibamunabo bonna bafe akkiriza amazima aligayo otukugu yokalifuna esanyu laffe etuukira etabulako era obeerera omwoyo kiba kikira ku makira gwawo kubwa Yesu Kristo mukama waffe. Ayi Katonda okusaasira kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo okuziikira n'obulamu yakiriza oyo aliba mulamu newakubaeza na buli mulamu amuwuliriza talifa era yakiriza Pawulo obutanakuwadanga alabira kwegayirira n'obuweesa kitaffe kitaffe okufa okw'ebibi ebyo obulamu biva mu bulamu buno kyolengera ekisula y'ebimuli kyekibebi kya Alex ekisembayo abaana b'ebisoolo balese bingira nekisa omwami gwe gwalese ate nga ali mu ikomera bingira nekisa abazaire be olingire nekisa ab'ekika n'okukomera yonna n'okusingira ddala ekanisa ya Uganda olw'okubibwa ku mukwano gwa Ikono Edisa bakumye obabera okutegeera nti niwe watonda Edisa ono ate niwe omutwaire Yesu Kristo mukama waffe. Okwebaza ekisa kya Katonda ekitutambuziriza buli muntu abantu nga batambwire n'enaku mu mwoyo naye Katonda niwonaaza enaku eyo nga famire yoona yoona temayi mu mufumbiro siniya ngeri mu maziga n'okukankana n'abaana bano bamulekwa ne muganda waffe Alex twewaayo nga b'otambuliza abantu okuyita okusibula Edison kwegayirira obatambuze buli muntu omutuusa emirembe mu maka ge era emirembe gya Katonda ekisobola okutegeera munda muma emitima gyammwe n'amagezi mukumanya n'obwakala n'omwana Yesu Kristo n'omukisa wabira okisa kwegerera kitaffe n'omwana n'omulimu omukisa gwa Katonda gwanirize omwoyo gwa Edisa omukisa gwa Katonda ye mwikomera Alex yali gusigaye mu famire ere yamuze n'oba okutwa emirembe. Okay, buterevu sama Uganda nze mbadde nkuweereza ate okuziika kwa mukyala wa Waiswa nga weekubadde mikono gyange ne bamaama basebo ne bannyabo bataata ne bamaama so bwetutyo tumaze okubanga tumuteeka emagombe mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mbeebaza nnyo mwena abakoze buli kimu okubanga ate tubeerawo paka ku ssaawa esembayo.
Mola mirembe olwimbo luno kuweereza olwawenswa kulwawenswa kuvumiro ate nga MP wange omulonde mulakawa Okay, kale mukereze Uncle Sama abasibulire wano bwatyo Edith mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro tumuleseeyo so obudde buno tumaze okubanga tumuteekayo mu nnyumba ye ate ey'olubeerera kale mukkirize banange kyembaweerezaako nange kyekyo mukkirize mberekereze ate obudde buno takumira mpera bankumire Uganda New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.